kuba tukimanyi nti kifo kyaba artist bane bitone balina okubeeramu naye yagambye ekimu nti tekijja kusoboka tetuwadde ensonga tekijja kusoboka ng'alinganga agamba nti okufa kwa Evlyne yali sose kumugamba nti amale kufa tumutegeeze Evlyne agenda kufa batuwe ekifo naye nga kifo kyaffe ebyana n'abaana so kati baaganye buganyi ne baga nti tebatuwadde ensonga yabadde mukyala Sophie Gombya ne mukulu Bosa Serunkuuma ne mukulu Lwanga owa Pakalasiti ne tukubayo amasimu naga nti kijja kusoboka olw'embeera eriwo bagende olw'embeera eriwo kati ntuga nti wano ennaku zaffe 3 ziyasaba omugenzi era n'asaba nti mu bulamu bwe bwonna ayagala bamuziike mu ngoye enjeru era mu ngoye enjeru ezo n'agamba abaana be era wekyewunyisa abaana beewunyiza nnyo okulaba ng'engoye zibagenda okwambala nti zaabaddewo yali yazigula bazirabye mukufu ng'amaze kufa era ne keesi tuguze enjeru. Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum. Staffever Uganda Limited, kampani ekakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Abadde ne love, abadde n'okwagala okutuufu. Evlyne nze namulaba emyaka mingi emabega ndowooza giyiseewo nga bwe mbaseerabidde giringa 7 ku 8 bwe twali mu firimu emu gye bayita Zubayiri omwana wa boobwe ng'oyo ye yali Zubayiri yali mubbi mu firimu eyo yali mukulu pya nnyo mu eyo firimu era omukulu oyo yafuna obuzibu nga ne bw'abazze ku mukolo buli omu akwata ensawo ye osanga buli omu bw'amulaba amuliraanya akwata ensawo ye agamba Kizubayiri tekikola ki tekinyakula naye njagadde kubalaga nti Evlyne love tuwangadde naye ebbanga naye bambi ebbanga lyetuwangadde naye simulabangako mu lutalo lwonna ekyo kitegeeza mukwano okwagala ng'erinnya lye love. Evlyne Lagu ye muntu ateerabira buli muntu yenna ne bw'oba omaze ebbanga ogenda olaba akukyekinzeeko amisise gudde kya mukwano tewannayita nnaku nga njogedde ne Evlyne waliwo ttiimu y'abammemba bannaffe abagenda ekalangala okulya ku ssente nze mu piriyodi eyo wennasemba okwogerako ne Lagu nampereza ne audio nzirina ne wano ku ssimu ngayogera bulungi nnyo bannange mbaagala nnyo mbaagaliza munyumirwe biki nange njagala lumu nja kubeegattako tugendewa kwekalangala tulye ku ssente era nanyanjulira ekivulo kye kyagibadde agenda okukola wali ku passport ne tubyogerako ne musuubiza nti yo tebo oba oliawo tujja kugigula inshallah naye bambi laba kumbe ali mu nnaku ze ezisembayo ng'asemberedde okufa kwe mu byonna. Lagu abadde ayogerwako ng'omuntu ayina omusaayi omugumu buli gy'oyitira naye omukyalo oyo bannange Allah yamuwa obugumu kyekibadde ku mimwa gy'abantu anti nze njogera bituufu byereere naye bambi atuuse ekiseera kye n'awummula tusaba Katonda amulamuze kisa omwoyo gwe aguwummuze mirembe ate kanneebaze ne mutabani waffe oyo omwana nze wetwakolera oluyimba lwambeerawo yali nga tusitula namusitule abaaliwo ku seeti eyo ndabyeko bannange wali ndabyeko nalumu Fiona ne banne twaliwo mu vidiyo eyo ne Diana naye ng'olwo omwana tusitula musitule natuuka okuddamu okulaba omwana oyo ng'akuze
abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozo nakolwayo tuli mukungubagira muganda waffe omugenzi yagenze mu busiramu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nsinkanyeko omwami Zamunyu omu ku badirector oba director wa Zubairi family ate ng'omugenzi mwabadde azannyira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fenna twava wa Katonda era ffe gye tulina okudda tewali wala oba ofaanana otya oba ofaanana otya buli kyonna ekisoomoka kyakukomba kukufa. So mumaze ebbanga kino Evlyne Lagu nga muli mu Zubairi family? Zubairi family yatandika okubeera ne Evlyne Lagu yali 2008 n'atwegattako ne twandika okuba nti tukolagana naye mu 2008 kati yali ng'alina bbaawe bamuyitanga Lagu ng'abeera Sudaani kati okubeera Sudaani yo ng'ayimba nyimba za luzungu ayimba nyimba zaki za luzungu kati mukuyimba ennyimba ez'oluzungu nga tebamumanyi naye be yajja ne yeegatta ku Zubairi family n'atandika okuba nti ayimba nga baazanya kakati be yayimba oluyimba ne zikwatayo ne baga nti ono si wa Zubairi ani okuyimba ayimba kitegeeza nti Zubairi family yamugattako kinene nnyo okulaba nti emwongera okumutumbula netandika okubeera ne Evlyne Lagu netandika okuba netuzanya ne kati Mungu wamujulidde olunaku olwokuna ennaku z'omwezi nga 14 tandika okuzanya firimu era mwazanya naye kworo anti bw'oyingira mu Zubairi tukusomesa omusomesa gye tusomesamu tukuba tusomesa gibe emyezi emeka 3 naye nga nze nasomera emyaka 2 lwaki olina okuyiga bingi olina okusoma okubeera director olina okusoma embeera z'abantu olina okusoma nti ono abanga kujjidde alina kubeera atya omuyisa otya kati embeera eyo ndogisoma n'ogitegeera mu bantu engeri gy'oba ogenda okuba nti oli mukulembeze kati netutandika okuba nti tulikuba Evlyne Lagu n'atandika okuba nga tumusomesa okuba nti azanya ne kati waafiiridde ng'ennaku z'omwezi zibadde 14 mu mwezi guno tubadde nayo ku set enkuba eyo tukubye wali kakati netandika okuba nti tuyigiriza Evlyne Lagu okuba nti azanya naye gy'okoma okulaba nga otendeka omuntu bw'omutendeka mw'omuzuulira nti asobola kino kyova olaba nti abantu bano nti tubasomesa lwaki ate sente zaki zemusasula zaki zakusomesa tukuggyeko enfufu gy'oba olina kukola kino ne kino ng'omwana omuwala ng'agenda okufumbirwa akimanyi bulungi agenda kufumbirwa owa musajja ni lwaki yali badde agenda okuba nti asiibula ninga buli kimu nakimanyi kitegeeza balina okumuteekateeka mu nteekateeka ennungi kati naye oba ng'oyingidde mu kuzanya firimu tukuteekateeka kikyoteekeddwa okukola kyakolera omugenzi netandika okubeera naye n'abeera ng'azanya ne waafiiridde ng'ennaku z'omwezi 14 twali naye mu gundi ku seeti n'azanya n'abuuza nti enkyankome netumugamba ate okomewo okola ki naye Mungu wamujulidde ate obuli tusinga okumwetaagira ne Mungu agezesa kuba guno omwaka Mungu atugezesezza ebigezo bya mirundi 2 omwami Ramadhani kagwa matovu yatuva ku maaso yali muntu mulungi nnyo yali director mulungi nnyo Mungu yali yamuwa obwongo nga teri lupapula lwonna lweyagala n'atalufuna kati embeera eyo tubali tukyali awo ate Mungu n'atuleetera okulaba nti Evlyne Mungu amujjulula ate n'afa kikutuko kyovula nti abantu badde beebuuza kolere abadde amanyi nti mulwadde naye ate lwafudde ki Mungu yawa Eva obugumu era nzibadde munsi wadde tumuyitinga nga mubuuza omutima gw'olina nze senga ngufuna senga nti bulungi nti musajja naye omutima gw'olina sikola ki sigulina naye Evlyne okuva lwe bakyankalanya ekivulu kye kyalina okugyamu akasente kayongera okumujjanjaba Mungu n'akyusa embeera ya Evlyne obulwadde ne butwaka nti bweyongera kumusondera sente kola kutya stress ndezimwongera naye kyamwongera amaanyi okuba nti asobola okuba nti akola ki aguma naye wamujjulidde Katonda ng'alabika bulungi
naye byonna nteekateeka zaani za Katonda kubanga toyinza kujja kutenda kyakoze ki bwe tugambira nti wabigadara khayiri wa sharrihi min Allahi taala olina kukkiriza ogera kwa Katonda ekirungi naki n'ekibi. Okusinziira ku bulamu bw'omugenzi nga bw'abaddeyo omuzubayiri family empeera ze zibadde zitya kati okuva lwe yatandika okulwala? Okuva yatandika okulwala Evlyne yakkiriza nti mulwadde. Bwe yamala okukkiriza nti mulwadde nakkiriza nti awonye. Ekintu ekyo kiraba manya nti mulwadde naye kiwali kigenda kuzzako naye emponye. Ng'otuuka ku Evlyne ng'ate gwazze okumulaba ate gwalwala naye ng'ate ye musanyufu. Oluusi tugenda ne tukola ebivvulu naye ogenda okukomba okuva ku stage naye ogenda nodda back stage n'omusinga na Evlyne nga gyali n'omubuuza kiki nagamondeke genda kuyimba wakini benayimba oluyimba lumu naye nga nyimbidde abantu bange. Evlyne obadde obeera ne Evlyne nga tanyiiga ebbanga lye mmaze ne Evlyne simulabyeko ng'anyiize ate ne abanga akunyiizizza ajja n'akwetondera laga nsonyiwa ebintu n'ebitambula abadde nga siwa kuba nti mbadde mukama we naye nga tasobola kumbooza ng'ayimiridde ampa ekitiibwa. Ebintu bino waliwo omuntu akutya naye nga takuwa kitiibwa, waliwo omuntu akutya naye nga akuwa ekitiibwa. Abantu abasinga obungi wabadde ewaka n'aboggola n'akola atya n'alaga nti n'abaana bamutya kifu. Abazadde tukikozesa nnyo era kyova olaba nti abazadde abamu bafuna amannya kyabamala okufuna bati nti gaboggola agenze kitegeeza bamuwadde nickname endala. Ne omuntu yenna atakutya nga akuwa ekitiibwa akutya nga akuwa ekitiibwa bakulaba taata akomyewo n'engombe n'ogikuba ne basanyuka ne bajja bakutikula ebintu ne bakubuuza ne baddayo. Kitegeeza bakutya ne bakuwa ekitiibwa kitegeeza bakulamuza naye wano olukonko n'ewaka abaana mpulidde nga boga nti abeebase kakati Evlyne abadde omuntu amutya naye nga amuwa kiki oba mwana muto oba afaanana atya Evlyne ng'amutwalirayo mu mbeera yonna gy'aba alimu. So kati mubadde n'omuyimbi ate nga mulina omuzanyi mu Zubairi family anazzikawo Allah yasinga okumanya. Omuganda agamba nti ebiddewo tebikola ki enkajumbe temala nju. Enkajumbe tekola ki kitosobola kizibu nnyo Katonda babanga akuggyeko kino wabula tusaba busabi nti Allah babanga akuggyeko ekintu osabanga akuwa ekisinga ku ekyo obulungi kyobudde abadde olina. Naffe tusaba ku Evlyne kyabadde atukolera ate tusaba Mungu atuwemu ekisinga ku Evlyne kyabadde alina naye nga abadde alina amagulu abiri nga muyimbi ate nga muzannye ate nga ayagalwa abantu. Evlyne bantu bamujjanjabye bannanga bajjanjabye Evlyne mukoze kyamaanyi nnyo ne muwoya mu mbeera yonna. Evlyne ye muntu abadde akuwa okujjanjabwa amaanyi akuteekamu amaanyi ng'omutuukako ddala nga ddala kituufu Evlyne gwe nzijanjaba nga nawe ofuna essuubi lwoga nti abanyira sinsi 10 kandumuwe wakiri nsigalirewo. Okay, story egenda mu maaso eriwo mu bantu yanjawulo ndooza katukifuna okuva gy'oli kubanga yeggwamu ku bannabitone abantu bwe bafa batwalibwa mu National Theatre naye mukyala Evlyne Lagu kiki kyabadde kitya? Abantu ba National Theatre batukoze si bulungi twabakubidde essimu kuba tukimanyi nti kifo kyaba artist bannabitone balina okubeeramu naye yagambye kimu nti tekijja kusoboka tetuwadde ensonga ye tekijja kusoboka ng'alinganga agamba nti okufa kwa Evlyne yali sose kumugamba nti amale kufa tumutegeeze Evlyne agenda kufa batuwe ekifo naye nga kifo kyaffe naye byonna bibaamu ne tunoolowooza nti waliwo abanene bo be balina okuwa ffe tebatumanyi nga bantu kitegeeza mulimu y'abaana n'ebyana kati embeera eyo si nnungi. Onoozaala abaana n'oba mubeeramu omwana gw'osinga okuwagala naye tomulaga kati nga abasajja abaana abawala basinga okutwagala ate abaana abalenzi basinga kuwagala baki bamaama naye gweokirekerayo abaana obutakola ki obutaweyawulayawula naye wano bo batulaze nti balina ebyana n'abaana. So kati baaganye buganyi ne baga nti
tebatuwadde ensonga. Yabadde mukyala Sophie Gombya ne mukulu Bosa Serunkuuma ne mukulu Lwanga owa Pakalasiti ne tukubayo amasimu naga nti kyejja kusoboka olw'embeera eriwo bagende olw'embeera eriwo kati ntuga nti katubeere wano ennaku zaffe 3 ziyasaba omugenzi era n'asaba nti mu bulamu bwe bwonna ayagala bamuziike mu ngoye enjeru era mu ngoye enjeru ezo n'agamba abaana be era wekyewunyisa abaana beewunyiza nnyo okulaba ng'engoye zibagenda okwambala nti zaabaddewo yali yazigula bazirabye mukufu ng'amaze kufa era ne keesi tuguze enjeru olw'okubanga muntu kyeyali akola kimwaji kiba kirungi omuntu lwalaama ekintu nga tekiina kyekikosa nga tekiina kweyawulayawula oteekeddwa okutuukiza ekiraamo kye. Sibula abantu tuve wano bali ku HK Media abakulaba abawagizi ba Zubair family n'abawagizi ba mugenzi Evlyne Lagu. Nsiibula mwenna abali ku mukutu gwaffe guno mukola kyamaanyi nnyo banange mutulabe mu following mulayikinge ate n'abawagizi ba Zubair family mwebale kutuwagira n'abajjanjabe Evlyne Lagu paka wafiiridde ne kati waali kitegeeza ki nti mukyakola kyamaanyi nnyo ne kati wano mulumbe we tuli twetaaga twetaaga akasente oliko nakayina kuba tulina okulya balina okunywa naye byonna bye bakoze buwagizi bw'abantu n'emikwano gy'abantu kyekikoze n'okujjanjaba Evlyne bantu bye babikoze mwebale nnyo mwebalire ddala nsigadde mpitibazaamu nnyo okuva mu Zubair family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natubuka mu toilet bwakwata na mwekwata ndakika totegera toilet ng'omutunga flashing kisu kyali kirinyo kutumala okuyitaga ly'abantu abo olunaku nga 3 ezatakonakutubira amasimu abaye nga temutusengekera abantu netubagamba tulina kumala kuwona mwatugamba tusooke tuwone nekusubiza Evlyne mu wiiki ebajja kuba kudde ku dialysis tuli mu wiiki sebbiita ne bakuba ku dialysis kati mutusaba mukya ssente tuloza lyakusaaba nekadamwengaku akasimu nalibana okuyomba mbandi awo ngaiseuza wiiki nga 3 ng'omusajja omwakulesimu walikosa ati tukwetaaga wano tulina ebintu bya Evlyne kwabalooki tweyanza biki atunakusente twakumanyizaako twagala tuzimuwaozitwaliro nalinya bodaboda emisinde bwena tunaleeta endala nowenga wezira osobola okujja mpolampola oba kinusu baki musuulamu zibeere nga zituyambako hamisi kosete kikatono nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era zimbeera ziweewaawo. Sekujja Hamisi saalongola erinnya lyange nali musajja muzanyi wa firimu nzanyira mu kibiina kya Aromatic Entertainment. Mbadde mukwano gwa Lagu